tukuŋŋaanidde wano mu Tropicana Hotel okwogerako eri ab'amawulire olunaku olwaleero ng'ensonga etukuŋŋaanyisizza wano nsonga ya kivvulu kya rediyo ng'eweza emyaka 6 ng'eweereza ku mpewo. Rediyo eno Centenary yatandika okutegeka ebivvulu bino mu mwaka oguwedde. Kino kigenda kuba kyakubiri ekijjo mulongooti. Ensonga nti ku mulundi guno waliwo enkulaakulana gye tutuuseeko nga rediyo. Radio kati ino mulongooti ogwayo ku bwayo ng'esobola okukavalinga oba okutuuka mu bitundu byonna ebikola Greater Masaka, oba gamba nti ebbendobendo lino ery'e Masaka, disitulikiti eziwedde 11 mu bbendobendo lino ery'e Masaka. Kale nno kyekitukuŋŋaanyisa twongere okumanya enteekateeka nga bwe zigenda okutambula, omukolo gugenda kubeerawo gutya, gugenda kubaawo ddi, ki ekigenda okubaamu, ate n'okwongera okukoowoola abantu bajje okutwegattako. Mu kaseera kano ngenda kukuzza eri abakama baffe, omutegesi w'ekivvulu, bonna ababaddewo mu kuvujjirira enteekateeka zino, ate ne ssenkulu wa rediyo eno, managing director, naye agenda kwogerako eri eggwanga lya Katonda n'abantu bonna ba fans aba Centenary Radio, n'okwongera okubakoowoola okujja mu kivvulu kino ekiriwo ku Sande nga 11. Nsaba akazindaalo ba akaseera kano nkakwasa omutegesi waffe ow'ekivvulu kino ali emabega waakyo kyonna ajja kweyanjula n'okubatuusaako byonna tweyanziza. Amannya nze Ssengonzi Ben, director wa company etegese ekivvulu kino gye bayita Ssengonzi Events, era ng'enteekateeka zo zigenze mu maaso, tutambulira ddala bulungi nnyo, security eri ggulugulu, olwaleero tugimaliriza. Tiwali kigenda kulobera kivvulu kino kugaana kugenda mu maaso. Drive zitambula mu bitundu ebyenjawulo, ekintu kiri bulungi nnyo, era omulimu tugukutte bulungi. Tusooka okwebaza abakozi ba Centenary Radio nti ekintu tukitambuzizza bulungi, era omulimu bagukwatidde ddala bulungi. Ne neebaza manager owa Centenary Radio Fazambaga, mulimu agukwatidde ddala bulungi, era tukitambuzza bulungi. Ekivvulu tukirina ku Tropicana Hotel ye wano we tusinzidde wennyini, tuliyo ku Sande nga 11, tutandika essaawa 4, emiryango gigenda kuba gigguddwawo mpaka Kesawood. Security tugikozeeko ne tubannyonnyola nti abantu baffe balina kuvaamu ku makya. Kye batalina kusubwa, tulinawo battle za sound 2 kubanga ku luwedde twategeka wano disco zalinnya ze tumanyi nti Kirimaanyi, ne tusunsulamu 2 we zigenda okukwataganira olwaleero, tulondeko omuntu asinga wano e Masaka kubanga zonna zigamba e Masaka ze zisinga. Era n'ekirala abayimbi, tiwali muyimbi atagenda kujja. Ssengonzi mugimanyi, teranga mpewo, buli gwe tulanga tumutuukiriza n'atuuka. Abayimbi tuyina ba David Lutalo, Cindy, Maulana Andereini, Kaziwe Kapo, Sekyewa, Wire Mukaabya, Banawandagala, abayimbi bangi. Tuyinawo abayimbi wano abafu ab'omu Masaka abatandika, tuweereza ddala abayimbi ndooza tuli mu 8 kati. So omuntu wonna ajja ng'obudde bukyali byonna ojja biraba, era nkowoola abantu mujje ng'obudde bukyali. Twalabyeko akagambo kali talent search, buli kitone kukyali. Ebitone naddala abayimbi tubaagalira ddala kuba ffe twagala kwebakira bitone by'abantu. Ne ba DJ we bali wano, mu mpaka zigenda kubeerawo wano tusunsulemu. Tiwali kitone kye tugaana kasa kibanga tikyesitaza. Singi ono nga wamaanyi kuba yewangula mupato bali bakontana ne ship yewangula Ssengonzi oyo anaamuleeta. Bwe mba mugoberedde Ssengonzi event enteekateeka y'ebivvulu, twatandika okuteekateeka ebivvulu 2016. Situlanko omuyimbi ne tutamuleeta. Sindi sigwe mulundi ogusoose abazze bangoberera abajja mu bivvulu byange. Namuleetako ne ku hoteri etuddiridde wano
era mwamulaba era abantu baali bawakana. So nze bw'obanga togenda kujja mu kivulu kyange sikuteeka ku posita. Sseŋŋonzi ekivulu kya bwereere oba? Ekivulu okusinziira ku bintu entegeka gye twabitegese nga namwe mbiwulira ate era newe mbiraba kyenkana kiringa kya bwereere naye ng'okuyingira omutwalo gumu kubanga okusooka n'olaba abayimbi 100 ate oluvannyuma n'oddamu n'olaba abali ku posita ku mutwalo obulaba nti kintu tulinga abagabye obugabi lwa nsonga nti tutumbula leediyo yaffe twagala egende mu maaso. Tugenda kuba lukoba ku lukoba life band oba CD? Likodi eriwo David Lutalo ne Cindy bo tibakuba CD. Kakati ekyo tekiriiko kubuuza. Wano Masaka abantu tibaagala ebyo byakaliyo kibasinga kwagala band. Era tugenda kukuba live. Sseŋŋonzi Events yategeka ekivulu kino omwaka oguwedde ku myaka 5 gya Centenary Radio. Omwaka guno kyotuumye ekijjobi mulongooti kyanjawulo ki omuwuliza wa Centenary Radio kyagenda okulaba kyataalaba ku lubu? Entegeka eri etya eyawukana etya ku by'omwaka oguwedde? Entegeka eriwo ku luno we tugenda okuggulawo omulongooti gwaffe oguweereza amayengo buli wamu leediyo babeere nga bagiwulira ku olwo bwe guggulwawo. Era enjawulo eriwo ku luno ebintu bigenda kuba by'amaanyi nnyo. Abantu bagenda kubeera nga batudde bulungi, security tujongeddeko. Twawuliramu luli obugugulano nti twafunamu obuzibuzibu naye kati security tujongeddeko. Ekyenjawulo ekitaali muli titwayinamu kusunsula badijje kakati weebali titwayinamu bano abayimbi betugenda okusunsula abo tebaalimu naye kakati omuntu alina okwesunga najja ng'obudde bukyali alaba abayimbi ab'e Masaka bonna tubayina mu bungi ku luli tibaalimu. Ku luno olina saawundi mmeka era abantu bakakasa otya nti bagenda kufuna saawundi eyinyini gye beetaaga okufuna mu kivulu? Kyekiri kyegambye nti twasunsulamu okusinziira ku saawundi ezaaliwo ne tusunsulamu kuba twalonda saawundi ezaali zisinga 4 ne tulondamu saawundi 2 kati kwe twagala okulonda namba emu era tumusuubira nti ekyo kigenda kuddamu okubaawo. Saawundi yennyini eri ku main wali saawundi y'amaanyi kettu mugimanyi yegenda okuba ku main. Omulandi erina kubeera wano mu busubi wano. Tulabanga ennaku z'omwezi ezo ze zimu tawuni kanso yatukola ekyajabu n'eteekako omuyimbi omulala. Omuwuliriza waffe era eyo gy'ogeza okubyalaale omukakasa otya asobole okujja mu kijjobi aleke okugenda mu kiri ekivulu kya lunambulu. Entegeeza gye tutegeezezzaamu abantu era bamanya nti tuli kwegamba nti bamanya nti tuli serious okusinziira ku drive. Bwe nkugamba nti olwaliro tulinamu drive 4 kyatugenda kubaamu na 5 we tunaatuukira tugenda twongerako. Ekyo kyokka kiba kikulaga nti tukira ku bannaffe bali besaagala kutunuulira kuba nze ndi ku kyange. Nze nnyina kubakubisa masannyalaze era ngenda kubakuba be banaamanya bajja nakuva eri ng'ate badda wano. Ekyannyingiza mu bivulu bino bannimbako mu kivulu ekimu nali ŋŋenderedde omuyimbi omu ne batamuleeta ne ŋŋamba kannyingire kutandika okutegeka ebivulu lwaki balimbalimba abantu. Obulumi bwe nawulira sisobola ate kukkiriza muntu azze mu kivulu ate kubufuna. Sseŋŋonzi tiketi bazijja wano oba waliwo banazigula banazisanga ku mulyango bonna abanagula tiketi? Okusinziira ku byokwerinda tiketi zirina kuba ku mulyango. Bagamba luli abayimbi abasinga bajja leeti naddala bo be batwalanga abayimbi abanene. Ku luno kiri kitya abayimbi banatandika ssaawa nkira ekivulu kinagosaawa? Ebintu by'abayimbi bino nga naye bw'obimanyi tosobola kgenda mukwakwabula mugamba nti munaye jangu ogenda oyimba obudde bwe buti. Naye nga nsuubira enteekateeka yonna nabayisizaamu essimu balina okukwata obudde era abantu bajje ng'obudde bukyali. Saagala omuntu agende okujja asange ng'omuyimbi awedde ate atandika omumummanja.